Kino kiba kitegeeza nti ndiizo nno waakusuulwa. Ekintu ekifiirizza abalimi ng'akawuka kano ke kamu ku bisinze okubabonyaabonya naddala mu kulima amatooke. Bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire Namulonge ku National Crops Resources Research Institute, NACRI, Dr. Andrew Kigundu agamba nti singa gavumenti eyise etteeka erikkiriza tegeeza nti etteeka bwe naaba terinaba kuvaayo naffe tubanga abakoze eki abayimiridde kubanga kibeera kizibu nnyo gwe ate okwetumiikiriza n'okola ekintu ate oluvannyuma ennyo n'osanga etteeka liyinza okwetaaga nga ekyenjawulo. Ayongerako nti baasanga obuzibu bw'amaanyi naddala okuva mu bannabyabufuzi n'abantu abalala abagenda balimbalimba abantu ku nkola eno. Gavumenti ekola ebirime ebyobutwa eri abantu. Ekintu ekyo tetwakisirikira, twakwatirawo mangu ekkalaamu ne tuwandiikira ekitongole kya NGO board era nga tusaba NGO board ekebere. Ne tuba nga tulina obuzibu obwo nti tulina ebitongole ebyo bya NGOs si byonna naye ebimu nga byo omutima bagutadde kuba nga ate ebyobulimi babizzabuza mabega kyannaku mu ngeri eyo gavumenti wandibadde. Bano bagamba nti obutafaananako n'amatooke ga bulijjo, amatooke amatabiketabike gasobola bulungi okulwanyisa akawuka kano. Nakyanzi Hasfa, WBS TV.